ne tugeza tufune ekizibu ky'abasambi butakuuma namba zaabwe ne bwe tuba abasambi balungi nnyo tuba tuwedde. Kipa tugenda omulyanga ali mu 7 wangi ne baba kipa yekka n'amiisinga ennamba ye atukubya wangi 11 ng'ate avuddeyo ali wano yayimiridde mu 4 kusooka batukalubiriza kati nnyalagewa kakati emipiira gye tunaasuula eri mu 11 ani tugitereyo ani? Bajjukira 7 n'agenda tugenda omuweereza omuwanvu afunikira aguwumbira ani nga 11 afunzizza oli agenda okufunza nga atona ali mu bbaaka kebatule okimanyi nti awo wenyini mu 11 balina okuyita bayita wa 11 ne bajja wano mu 3 kisenge baba balina kuyita mu kiyite ekintu teno mu mupiira samba ennamba yo kasozi tova mu nnamba yo mu bulamu gwe samba ennamba yo ennamba gy'osamba ya kitonde ennamba gy'osamba ba oli kitonde tovanga mu nnamba yo ekitonde kyenjogerako kirina omutonzi wakyo takirekererangako nsonga yonna kuba akimanyi tekisobola tusobola ki twayogedde ku systems eziri munda eyo atuweemu ki nsigo system kasozi ogyekwatiremukko kataago oba kakola ki mawowoolo Simbanirizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza kutegeeza nti oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba nga otuwuliriza mwebale nnyo kwekumira ku mayengo ga Yugi Update TV mikwano gyange abali emitala w'amayanja abali Qatar abali Dubai abali Saudi Arabia abali Oman abali Qatar abali mu US abali mu UK namwe abali mu South Africa namwe abali ku muliraano Kenya mbanirizaako mwebale mulimu gw'amaanyi ogw'omukolo ogw'obutawera okubanga mutuwuliriza omulayikinga omusubscribinga omusharinga wabula gwe atannaba kubanga otwegattako nga wandiyagadde otwegattako nkubiriza okkirire wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza osobole okubanga ofollowinga buli kye tukola naggamba nti okona ku kigambo subscribe tewerabirangako na mukadde kekakuyambako okukuleetera notification message okukuleetera information singa wabeerawo information gye tuba tutadde ku mukutu guno ogwa Yugi Update TV mikwano gyange mmwe abali abampuliriza mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogwo ogw'obutawera ngena mu maaso n'okutegeeza abantu mwena abaagala okulanga ne Yugi Updates TV ennamba y'essimu ya WhatsApp kweri eyo gye tubateereddeko gy'oba oyitako osobole okuba nga ocommunicatinga naffe tujja kubeera nga tukufuna ddala bulungi nnyo osobole okulanga bizinensi yo nawe okuba bizinensi yo abantu mu maaso esobole okuba nga emanyikibwa gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza ng'abalala muzze mu kikola n'abalala tubakubiriza mugende maaso n'okulanga naffe tubaagala nnyo mikwano gyaffe era tubategeeza nti mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV mweraba.